Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Nyongero kubuzako gwatumbudde lubogola simbe mpologoma enunja ya dembe mbuza kubetwazi nunda mpozi omuli aiskeni jake kizito no kricha mbuga Robert Mugamba mutiaka yemba solo gambo ta Yudaman ate mpozi Derek Katendo gambo ta jime mbabuzako mwena mwenaji mutunizinzi bakwira mpozi ngate mutumbudde. Okay, tucheyongerayo mu maso. Oluvanyuma mpozi lwa President Yoweri Kaguta Museveni okuwe yali mpozi eyali Vice President wa Bobi Wine mu Firebase Crew ekifo mpozi ekyomuwi wa magezi mu ghetto. Buchaman atandise emirimu gye mu butongole era ng'agamba nti agenda kukolera nnyo ghetto kubanga ekintu akiruddemu newankubadde nga mpozi ekifo ekyamuweereddwa President Museveni bangi nnyo naddala bannabyabufuzi bawulidde nnugu era bakitaba bubi kyovola bamwogerera mafuukule. Satu mubanga abiri kunyamba. Tebanoze bulonzi nti emirimu ngiguddemu bugwi. Mbadde mbiyimiddemu kati mbituddemu. Entebe ye yantuziza mu ntebe nze ghetto president. Ekitibwa kye bampadde kyalumya abantu bangi n'okusinga ddala bali mu byobufuzi. Nze siri munnabyabufuzi. No Rastaman is a politician. Enviri zange singa sizirina. Ekifaananyi kyange kigenda kukyuka eri bantu ba ghetto. Ndese enkulaakulana mu ghetto. Kyekiseera ba ghetto youth beeyogerere. Kyekiseera omuntu wa wansi yeeyogerere. Agompozi be bumu kubonera obulaga nti omukulu abeera atuuse. Engero za mukulu Buchaman mpozi zirina kye zitegeeza ne gye zigenda ddala nga bwe yagambye nti yageza olugero olugamba nti okuwangaala kuno kukuliisa mpozi ku mmere y'ow'omululu. Awo ne zitegeera ani wa mululu eyamuwadde obukulembeze oba nze kennyini ali wano kamakoogera. Omuganda agamba bw'owangaala osobola kuyowa omululu naye nze sirina mululu genda omusalyutinga era ndi mabegawe okutereeza ghetto zonna mu Uganda. Ekitawanya omuntu omwavu kubanga talina waasayininga abataasoma bonna nzaawo benzijidde okulwanirira. Abaana ba ghetto babakozesa mu bintu ebitajja n'abatwala okukalakasa bamusanga ali yala n'amwambaza t-shirt n'amugamba genda okasuka amayinja. Tuzze okulongoosa ekifaananyi kye baasiga ghetto. Ekifaananyi ekibi kye bagenze basiga ghetto. Ghetto erabikira mu kwekalakasa balabika mu kudduka obusajja obasazeeko bubagoba kati saa zino batusulamu obusajja naye ekibeekalakasa tebalina mirimu. Emirimu gye tugenda okuteekayo mu ghetto nze bannaye enkyukakyuka ngenda mugenda giraba. Sirina buzibu na muntu yenna. Ghetto president tayambala kkala yonna kuba ngenda kukolera bonna. Ja Rastafari. Okusinziira mpozi kwe yali President wa Buchaman Bobi Wine mu ghetto agamba nti kituufu kasukaali President Museveni yakawulidde nga yeebuuza bayongeremu oba keeko kaanoze. Wano we yaviiriddeyo n'agamba nti ye kati kituufu akomewoko mu ghetto alabe ki ekiriyo. Wabula aleme kubeera mpozi ng'agulirira bugulirizi baana. Wabula bo baagala ddemberi baagala kubeera free. Museveni ku myaka gye ne ku kitiibwa abantu kye baadde balowooza nti balina omuwa naye kennyini awulidde pressure n'alaba nti ekifo gye twakulira ffe nga batuyita bayaaye nga batuyita balumpenzi nga batuyita bavagabonds ba society okulaba nti kati jaddukidde ekyo nno kitwongera amaanyi kitukakasa nti kasukaali yakawulidde tulina kwongeramu bongezi. Ghetto Museveni yagizaalawa ne batusuulirira paka ghetto bwe yasitula abaana baayo bennyini ffe ne twogera kati atuwulidde adduse emisinde okudda mu ghetto. Tumwaniriza mu ghetto naye ffe mu ghetto kye twagala si kye ky'okutugulirira obugulirizi. Twagala nfuga nnungi, twagala ddembe lyaffe, twagala bwenkanya, tetwagala butokeni obwo. Okusinziira ku Bobi Wine agamba nti Buchaman ne banne kituufu baweereddwa obukulembeze bayogeyoge. Ne President Museveni olw'okuba nti yayawukana ne banne babadde akolanga nabo yensonga lwaki kati addukidde mu ghetto ate abeere mpozi ng'anoonyayo ku Buchaman. Naye agamba mbwe ssaawa yonna mumulinde mujja kulaba nga akabanga akakuba nga n'okutambula atambula amenyeka nga bw'amenyeka.
kisesa era ekyo kyongera okulaga Museveni yaani ku bantu bonna be yakolagananga nabo bonna abamugamba ng'okola ekituufu agenze ng'abeekutulako kati aba advisor be ba Bright Wine be ba Baby Cool be ba Kusaasira kati be ba Buchaman ajja genda mpola bw'atyo naye ajja kuba bulungi ffe tetugenda kuzikiza kulasi mbabadde banga tono mujja kulaba Museveni ng'atandise okutambula ng'agoma mujja kutandika nga Museveni atandise n'okinywamu. Buli mukulembeze oluyingira mu buyinza alina kutuukiriza biri mu manifesto ye. Gwe kennyini obadde tomanyi biri mu manifesto ya Buchaman. Ebimu ku byo bye bino agamba nti mu manifesto ye gwe wenna nga onyookamu era nga akakoolo kalya bulungi nnyo ogenda kubeera ng'okalya kyere nga popi tekukwatako mpozi era n'okubeera nga okanywerako kasooda kubanga bintu bigenda kubeera mwalaali nga tewali waluleeta. Bw'abanga Musaba muzeeyi yasazeeko n'asalawo n'agamba kanzije mu ghetto Musaba nkiddamu maba kitegeera mu kitegeera. Yes, Rasta. Musaba aba yasazeewo n'ajja mu ghetto n'agamba jjajja Butcha ye ghetto president. Buli kimu kigenda kukyuka akapande ogenda kayanga bw'onywa ne soda. Buchaman ayongera yagamba nti abo bonna abeeyita ba ghetto president agenda kubakwata abasibe. Jukira oluvannyuma lwa His Excellency okubeera mpozi nga agenda ku bukiise bwa Kyadono East. Wajjawo omwana mulenzi Kabaaya n'agamba nti yatekinze over obwa president bwa ghetto. Kati Buchaman agamba ye president wa ghetto omutuufu. Abo bonna abeeyita ba president ba ghetto agenda kubakwata abasibe era bwe banaagaana okuwanika kino kyekiddako masasa 2 ku nnyama waggulu mulala mu bbanga. Asatu mu bbanga abiri mu kifuba balwanawa emuli yawe efugeeta abeeyita b'amagye nga si b'amagye bakugibwako mayinja abakuba emmundu z'abalala nga tebalina mundu yawe bwekuba eyange evuga batatatata kitikumu siba enkukumu Mafi ewaayisa ku African Sound wesege bomu. Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Ochiali kuchenda musamba kasisa za tufemo mwefu radio simbe mpologoma enunja edembe sula senyonga Mr. Mosquito Haji titibia atempozi tutambula bulungi nyone Uncle Kalamu atenga tugamba nti sawa ya Wolokoso weekend taxi nenga nyongero kubuzako gwe ajitumbuddwa bulungi mbuza kwa Irakoze Aisan ogambo otya Shawn Ganto ogambo otya Dina Lubego ogambo otya webwayise atempozi debi musao debi ya ompozi mengo ogambo otya atongera kubajukiza nti nomination za kama awards agenda mu maaso wali eri era nga mpozi kwa kulomkaga nongera kuzo mwezi 9 November tugenda kula ne press conference wali ku Afro Club Kasangati mujje mumanye ebisinga wabatanda bakwewandisa mujje tuberenga tutandika ekintu kino esawere yenyini Uncle Kalamu ayingiddewo abere mpozi nga atuwa gazenago ate tuberenga tutandika na bulungi banange Uncle Kalamu alwa